aba agonze nakkiriza n'avaawo oba eri enkola gy'ogambye eya leadership contest nemusindiikiriza baani abatunuuliddwa okumuddira mu bigere? Tujja kutandika ne Andy Burnham, ye mayor owa Greater Manchester. Opinion polls ziraga nti yasinga okubeera omuganzi mu kibiina ekya Labour Party olwaleero mu bakulembeze naye n'abawagizi aba bulijjo. Omukulu ono yaliko minisita e Bungereza ate era yali avuganyiza ku bukulembeze bw'ekibiina kya Labour Party. Endowooza ye y'ebyobufuzi social democrat. Social democrat ye muntu akkiririza ennyo mu bawejjere okusinga bannaggwedda. Era mu bukulembeze bwe kumpi myaka 10 nga meya wa Greater Manchester essira alitadde kukulaba nga abantu abasookerwako basobola okubeera n'amayumba agasaanidde. Ensonga endala okulanga obuweereza butuuka ku bantu abatandikirwako era atadde nnyo ne kaweefuba okulaba nti oluwonko wakati w'abalina n'abatalina lukendeera. Eyo ndowooza nnyo yaba social democrat. No ye ndowooza nange eyange wengo. Ye ndowooza yaba social democrat. So Andy Burnham social democrat. Kakati mu kibiina kya Labour abo batera gwa ku ludda olwa left mu kibiina era bagamba bali ku left kyekiseera beddize obukulembeze mu kibiina ekya Labour Party. Alese oba ayina omukululo munene nnyo gwalese oba gwakoze mu kitundu kyakulembera newe yabeerera minisita omukululo gwali munene. Era olw'enkyukakyuka gyakoze mu Greater Manchester yakazibwako n'erinnya ab'amawulire the king of the north lwa likodi ye mu buweereza naye nga asinga kufa ku bantu abawejjere. So ekyo kimufuula wankizo mu kutunka kuno. Okusoomoozebwa kwalina kuli bwe kuti si mubaka wa parliament ate mu nkola ya Westminster system saaba minisita alondebwa mu babaka ba parliament. N'olwekyo bw'aba waakusikira Keir Starmer ayina okulekulira nga meya wa London, meya wa Greater Manchester, ate era wabeerewo omubaka wa parliament alekulira bategeka okulonda okujjuza ekifo avuganye ate awangule. Bw'awangula atajje mu parliament, bw'ajja mu parliament ate alyoka avuganye. So olugendo luwanvu n'okubadde mu opinion polls yasinga bonna. Kati okusoomoozebwa kwalina nti yo olugendo lwalina lunene okusinga abalala bonna betunaakoonako abali mu lwokaano. Yo olugendo olwe lulina kutandikira ku kulekulira bwa meya ate wabeerewo n'omubaka alekulira si ye yekka. Mbaka bw'alekulira bategeka ekifo eky'okujja bategeka okujjuza ekifo ekyo yeesimbewo avuganye n'abalala ab'ebibiina ebirala abayinza n'okumukuba. Naye bw'ayitawo ate alyoka ajje ate neeno tajja nga biwedde naye alina okuvuganya. So ekkubo gwanvu n'etalitidde okuva bino olwe byatandise agamba mwetegefu okusikira Keir Starmer. Okusoomoozebwa okulala kwalina mu kkubo eryo nti olw'okuba ayagala kusuulawo ntebe ennene avuganye ku kifo ekirala ekitaliiwo nakati ensonga yeeyina okuggwera mu NEC eya Labour Party National Executive Committee kuba agenda baleetera okusoomooza nti baba tebagenda kuvuganya buvuganya gyagenda kuvuganya naye n'ekifo kyavuddeko balina okukivuganyako. Jjukira mu kulonda kwa gavumenti zino ez'ebitundu okubaddewo Labour ekoze bubi so n'ekyo bayinza okifiirwa yadde ye ng'omuntu abadde akoze bulungi. Era mu January waliwo okulonda kw'okujjuza ekifo mu constituency eyo Galton and Dinton n'ayagala gyavuganye ku bw'emupya alekewo obwa meeya NEC n'emugaana nti ogenda tuleetera ekizibu gw'osobola okuwangula wano naye ate eri gy'ova mu Greater Manchester ekifo yagala tukifiirwe sigala ku bwa meeya. Kati ku luno alina okumatiza ennyo NEC mukisa oguliwo nti ebyobufuzi bya January n'ebyakakati byanjawo. Luli yali agala kubeera bubeezi MP kati abajja nakigendererwa kya kuvuganya ku office
ya Ssaaba Minisita. Kyekirwaki olaba nti kubali ekyenda mu abasatu benjogedde abawagizi be tebagamba Keya Starmer kulekulira kati be babanja timetable. Lwaki nagambye bali mu miteeko ebiri abaagala Keya Starmer agenda. William nga agenda kati nolera nga twagala timetable kubanga bwagenda kati ono tasobola kuvuga. Keya Starmer bwalekulira leero nga tuli wano kumpewo Mayor Andy aba avuddemu naye singa wa timetable mulukana abamu kyangu nnyo okufuna omubaka alekulira ye ajje mu constituency eyo kakati okukusomooza kuli awo. Naye singa biyitamu n'akoma mu parliament sigwe ogenda okubeera omulundi gw'obusoose okubeera MP. Yaliko MP emabega emyaka 15 wakati wa 2010 ne 2017 ng'akiikira constituency ya LA era n'abeera minisita mu government eziwerako, minisita w'ebyobulamu, minisita w'ebyobuwangwa. 2010 n'avuganya ku bwapresident ku bukulembeze bw'ekibiina kya Labour omulundi ogwasooka n'amegebwa Ed Miliband. 2015 nga Ed Miliband yatadde n'avuganya ne Jeremy Corbyn n'amuwangula. Kati Corbyn yavana mu kibiina kya Labour mu parliament yaliyo nga independent. Ne kwolo Jeremy Corbyn yamukuba ye n'akwata kifo kyakubiri. Kati oluvannyuma kwe kugenda ate n'avuganya ku mayor bwa Greater Manchester. So olwaleero ayina obuwagizi bungi mu babaka ba parliament naddala abava mu bukiikakkono. Ayina obuwagizi mu bawejjere, ayina obuwagizi mu bibiina by'abakozi. Omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kino Lucy Powell muwagizi we, minisita w'ebyobuwangwa Lisa Nandi ne muwagizi we. Tebamukuba mugamba nti ssebo lekulira ojje ovuganye ku bubaka bwa parliament. Nejjukira tewali kifo kyereere mu kiseera kye. So oyo bw'omuteeka ku bbali. Omulala atunuuliddwa ye Angela Rayner. Yali Ssaaba Minisita, yali mumyuka wa Ssaaba Minisita, yali amyuka Keya Starmer. Keya Starmer bw'alondebwa 2024 yalonda omukyala ono Angela Rayner ng'omumyuka we. Abantu ba bulijjo balaba Angela Rayner ng'abakiikirira olw'ensonga nti yakulira mu Bugubi n'ava ne mu ssomero ku myaka 16 n'atandika okukola emirimu egy'okulafuubana najja nga yeesitula okutuuka lwe yafuuka munnabyafuzi omugondeefu. Era si gwe mulundi ogusoose erinnya lye okwogerwako ne mu kusikomugwa kwa Theresa May yonna Rishi Sunak erinnya lye lyavuganga nnyo. Se ne ku mulundi guno lyazzeemu ne livuga. Naye yafuna obuzibu omwaka oguweddera twagwogerako wano bwe yakakibwa okulekulira amawulire bwe gaafuluma nti yalema okusasula emisolo emituufu bwe yali agula enju mwasula kati. So nga ye yali yannyonnyola waliwo enju gye yali yagula nebba, bwe baawukana nebba ne bakkaanya mu kooti enju eyo esigale nga ya mwana waabwe alina n'obulemu ku mubiri. Kati omukyalo ono bwe yagula enju endala mu Bungereza n'amawanga mangi agakula, bw'ogula enju endala eyokubiri eyokusatu emisolo gyo wagisinga ku oyo agula esooka kuba gwagula eyokubiri oba ogenze mu ddaala ly'okwejala byekitegeeza akasente kawera. Kakati yalina okuwa emisolo mingi singa yagamba eno nju yange yakubiri. Kati yagamba pulire yamugamba eno si nju yo yakubiri ya mwana yadde gwe omulabirira. Kakati mu butakwatagana kitongole kiweza ky'emisolo ne kimugamba misolo gino tewagiwa era ojja kugisasula. Nakkiriza naga nsobi gyesakkaanya gye nakola mu butali bugenderevu naye n'ajulira wabula yalina okulekulira. Kati we tutuukidde olwaleero amawulire ebungereza olwaleero Guardian n'amalala gafulumiza mulengalaga nti ekitongole ekyo ekiwooza kifulumiza alipoota nga kimwejjeereza nti yali mutuufu obutasasula musolo ogwo eri teyali njuyi. Naye yamusubye wa Ssaaba Minisita naye ate gajjidde mu kiseera kirungi nga waliwo gap waliwo gap kuba yalwana okutereeza erinnya lye nti kati abantu jjukira yalina minisita w'ebyamayumba mu kiseera ekyo ng'ogyeko okubeera omumyuka wa Ssaaba Minisita. Kanaga nti abantu mu Bungereza bamulabanga minisita ow'omulugube ye ayagala basasula emisolo ku mayumba ye tagisasula. Kati n'alekulira naye n'alwana okutereeza erinnya lye. Olwaleero alipoota mawulire ziraga nti erinnya literedde ku nsonga eyo naye tannakyatula mu kamwa ke
nti office ena ajagala yadde abawagizi be bamugamba jangu ate alina n'obuwagizi mu bakozi kuba gyava engeri abasinga banne baatuula nabo ba Oxford Cambridge banini bangi bavana mu Oxford Union debating club eyo eyabavuka abanaabeera banabyafuze mu Bungereza kati yeyo si ye background ye n'olwekyo mubawejjera eno ayina obuwagizi naye tannakyatula era yo okuva bino lwe byatandise akadingidi abadde akakuutira meya Andy Burnham nga mugasebo gyamunze woyingirira parliament eno akalwa kange weekali naye nga naye ate wali abamugamba olinga tannajja ffe twagala ggwe ebyobufuzi n'olunaku olumu luyinza okuba olunene amawulire gano agafulumye mu Guardian n'awala gayinza okukyusa omukyalo ono Angela Rayner naga nti nfo kyokwagira Andy Burnham nange kennyini kaneesimbewo kakati omulala atunuuliddwa ye Wes Streeting ye minisita ow'ebyobulamu mu gavumenti ya Keir Starmer era wenzijidde ku mpewo ng'amawulire agawerako e Bungereza gagamba nti yandirekulira n'olunaku olwaleero okuva mu gavumenti ya Keir Starmer okumuvuganya okukola kye bayita trigger eya leadership contest era mubali mu cabinet yasinga okuba ku mwanjo n'olunaku olw'eggulu Keir Starmer yamusisinkanya okumala eddakiika 17 bwe baafulumye tebakanyiza bulungi era yaganye okwogera n'abamawulire ku biki bye boogeddeko kikulaga obutakkaanya kati olwaleero ensonda ziraga nti yandirekulira abamu ku bawagizi bamuwadde amagezi nti bw'olinda Keir Starmer afulumye timetable tojja kumega Andy ngazi jukira ekkuba eriri eppanvu nti oyina kukikola kati abawagizi ba meya Andy bwe bawulidde nti ayagala kulekulira nanga mukulu oyagala kuwamba buwambe buyinza MP omwagiyisekku nti oyagala kukola ku topapa kuba kitegeeza mu kwanguwa okulekulira ayagala kufuna abaka 81 bakole trigger eya leadership contest bwe bagikola okulonda kuyina kubaawo mangu ddala so kitegeeza tebayinza kulinda oli ayina okulekulira ate omubaka omulala alekulire ate bategeke okulonda okwokujjuza ekifo ekkubo liba pampu kati bakikola kati meya wa Greater Manchester aba avuddemu kati ensonda ziraga Wes Streeting ayagala kulekulira essaawa yonna bw'alekulira ng'asobodde okuyega abaka 80 abakola ebitundu 2 ku buli 100 ababaka balema pati ekiba kiddako kuvuganya nene Keir Starmer wa ddembe okuvuganya so n'okuvuganyira naddamu n'awangula n'asigalako kakati Wes Streeting parliament yajingira 2015 so si mukadde nnyo mu byobufuzi bya Bungereza era yali avudde ku bwa kansala atanafuka kansala yali akulembera ekibiina ekigatta abayizi mu ggwanga erya Bungereza ekya National Union of Students kati yo gyava n'ayingira parliament kati gy'oli abalamu Keir Starmer n'amunonda okubeera minisita ew'ebyobulamu abamu ku bawagizi be baga nti lwaki ye candidate omutuufu nti mu kalulu kano aka gavumenti ez'ebitundu akabayisizza obubi yalwanyewo ezizingirire mu constituency ye okulaba nga eya Red Bridge nga kansa eyo ekibiina kya Labour kijeddiza mu kusoomozebwa okw'amaanyi naga n'olwekyo beetaaga omuntu omuwanguzi ow'ekika ekyo okumukusoomoza kwagenda okusanga naye yayinako enkolagana si yayinako yali mukwano gwa Mandelson Mandelson gwe tulabye nga yafuna ebizibu okuva ku Naggaga Jeffrey Epstein kakati eyo nayo nziro y'amaanyi ku byobufuzi bya Bungereza so okusoomozebwa gyali ekirala singa Keir Starmer amwesooka n'alangirira enteekateeka engazi leadership contest ye batejja kukola baba balina okulinda ayinza oganja kugenda mu mwaka gugwako kati awo oba owadde meya wa Greater Manchester obudde okunoonya constituency wanaayita omubaka alekulire naye ajja avuganya kati bw'ayingira olwokaano oluba lujja kukyukamu so kubaliwo kati mu cabinet oyo yasinga amaanyi wabweru wa cabinet
oyina mayor wa Greater Manchester. Mu parliament awatali mu cabinet oyina Angela Rayner ng'afunye n'amawulire amalungi webukeeredde olwaleero agiddwako omusango ogw'okwebalama emisolo. Mu balala abatunuuliddwa mulimu Ed Miliband, yaliko omukulembeze w'ekibiina kino ekya Labour Party era olwaleero ye minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'ensi mu gavumenti ya Keir Starmer. Abawagizi be tebamwagala kubeera Ssaabaminisita mujjufu kumalako kisanja. Bamwagala kubakwatamu mu kaseera kano nga bali mu kuyuugayuuga nga bwe balinda omulala. N'olwekyo abawagizi ba Mayor wa Greater Manchester baga Ed Miliband asobola okubakolera singa bateekawo leadership contest kati. Tebamwagala kisanja kiki ekijjuvu naye asobola okubakuumira entebe. Ambuliza ngo nti ono si mupya ku bukulembeze bwa Labour. Yasooka okufuuka omukulembeze wa Labour Party mu 2010. Era mu kalulu ako Gordon Brown yali Ssaabaminisita yalekulira bw'amala okumegebwa David Cameron. Nga bwe tugambye nti the buck stops with you. Bwe baamumega entebe n'agiwaayo. Kati mu kuvuganya mwe mwali abooluganda babiri, Ed Miliband ne mukulu we David Miliband, ate nga bonna baali baminisita mu gavumenti ya Gordon Brown. Taata y'omu, maama y'omu. David Miliband yasooka okwesowolayo ne mutowe naye najja. Okuttunka ne kubeera kw'amaanyi wakati w'abooluganda bano ababiri era ne beeyogerera ebikikinike. Ne mu famire ne batabuka ebyaddala olw'akalulu era baddeŋŋana luvannyuma. Akalulu kagenda okuggwa ng'omuto amezza omukulu. Era kaalimu okulonda okw'envuunula bibya enfunda eziwerako. Mu kulonda okwasembayo Miliband omuto n'afuna obulwa 5 n'obutono 6 ku buli 100. Omukulu n'afuna obulwa 49 n'obutundu 3 ku buli 100. Akalulu bwe kaggwa David Miliband yamegeddwa n'alekulira ekifo kye ng'omubaka wa parliament. Teyali mwetegefu kukolera wansi wa bukulembeze bwa mutwowe. Yali takkaanya na nkola ze na nteekateeka ze. Era ne Bungereza n'avaayo n'agenda mu America gye yafuna omulimu nga ssenkulu wa International Rescue Committee. Oluvannyuma Ed Miliband yakulembera ekibiina mu kulonda kwa 2015. Ate ku luno David Cameron n'abamegga bobenya. Jjukira mu kulonda okwasooka kwa 2010 Cameron bwe yali amega Gordon Brown yasinza ababaka naye nga talina babaka basalira. N'olwekyo n'akola omukago ne DUP kutambuza gavumenti. Sorry, yakola omukago ne Liberal Democrats ne bakola gavumenti. Kati mu kisanja ekyaddako ng'avuganya Ed Miliband yawangulira waggulu nga teyetaaga kukola mukago na kibiina kyonna. Kakati Ed Miliband era naye yalina okusiibula ebyobufuzi. Bw'abisiibula enkolagana kwe kuddamu ne mukulu we David Miliband yali avudde mu byobufuzi emyaka 5 emabega. Baafuna okutabaganyizibwa ng'abooluganda nti bino byabufuzi bireme kubaawula. So kakati naye mu parliament n'asigalayo abaddeyo kuva 2005. Bonna bayingira bavubuka bato kuba omwaddako munne. Olwaliro atunuuliddwa naye abamuleeta tebamutunuulira ng'omujjuvu. Bamutunuulira kubakwatamu bukwasi. Kati omulala gwenja okusembyayo mwe batunuulidde ye minisita omubeezi w'ebyokwerinda Al Kans, munnamagye eyagannyuka naye nga mbeegwanyiza entebe era y'omu ku abo abato. Yazaalibwa 1998 olw'ekyo emyaka ali 45 46. Yayingira parliament 2024 oluvannyuma lw'okuweereza mu magye kumpi emyaka 20. Yali mu Afghanistan n'entalo endala mpitirivu eza Bungereza. Yayingirira mu constituency ya Birmingham Selly Oak, ye constituency gy'akiikirira. Abatunuulira Bungereza ey'enkya
n'abavubuka nga be bangi balowooza nti ono ayinza okubeera essuubi ly'ekibiina ekya Labour Party naddala mu kulonda kuno kwa gavumenti ez'ebitundu okwabaddewo abavubuka bangi baababulidde. So waliwo abaga nti tuve mu baana ababaddewo mu byobufuzi tulonde ku mupya ayinza okutuleetera obuwagizi obupya. Kati waliwo n'abalina endowooza eyo ngaga nti bwe tuleeta Alkans asooka okuba bali bonna betwogeddeko babaddewo ono ye mupya abadde emirimu gye egy'amagye 2024 lwayingidde paalamenti. Bwayingidde paalamenti kuva lwe yayingira abadde minisita omubeezi minisitule y'ebyokwerinda. Kakati naye waliyo abamugamba nti wabeerawo leadership contest yingirawo weesoboleyo. Okay. Tuli ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda 015 tulabukira Samuka. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.